Ekiseera ky'amazaalibwa ga Kristo kiba kyakuddiza nakwagalana era nga balina ke balina bakawa kwabo abatayina. Mu kiseera kino abantu abasinga okwetaaga obuyambi be balwadde abali mu malwaliro, bakateeyamba kw'ossa abasibe abali mu makomera. Mu mbeera nneeno Omusumba Kayanja wamu ne mutabani we Junior Kayanja wano we basinzidde ne badduukirira abaana abakuumirwa mu maka aga Naguru Remand Home n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Ettu lya Ssekukkulu Omusumba Robert Kayanja lyatisse mutabani we Kayanja Junior okutwalira abaana b'e Naguru kubaddeko ente ennamba emifaliso 50 n'ebintu ebirala. Mu bubaka bw'Omusumba Robert Kayanja bw'atisse era mutabani we Robert Kayanja Junior asabye abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe nti kubanga olw'abazadde okwesulirayo gwa Nagamba kye kivuddeko omuwendo gw'abaana abazza emisango okweyongera. 12 to 17-year-olds who are being incarcerated. I found out today. Uye leero lwategedde nti abaana b'emyaka 12 ku 17 nti nabo babateeka mu kkomera. Leero lwakitegedde. And we found out because they're here. They welcomed us. Bakitegedde kubanga tumbaaniriza ne mbakkiriza okujja batulabeko. Also because it's Christmas. Olw'okuba Christmas. We decided ne basalawo and they allowed ate ne nzikiriza for us to bring Christmas to you. Ono era asuubiza okugenda mu maaso n'okudduukirira amaka gano olw'embeera embi gy'asanze abaana mwe bawangaalira. But it won't just be Christmas. Tejja kuba Christmas yekka. Even next year, n'omwaka ogujja we'll be here, we'll be supporting. Bagenda tuyamba, bagenda tukwatirako byaffe. Pastor Kayanja, Omusumba Kayanja, who's my father, ye taata we. Ye Mary Kyomugisha akulira amaka ga Naguru Remand Home agambye nti ensangi zino omuwendo gw'abaana abazza emisango gweyongeredde ddala era nga n'emisango gye basinga okuzza gye gy'obubbi, kyokka nti kino kivudde ku bazadde obutakyawa abaana baabwe budde okutuula nabo okubabuulirira ekivuddeko obuzibu. Kitegeeza nti tuli baki? So mbadde munnyonnyolamu tuli baana balowooza tuzizza emisango naye nga waliwo ataakola mulimu. Abazadde abamu batulese abasajja ababi batuyigiriza emisango, batuyigiriza okukola ebintu ebibi. Si bwe kuli wamma. Naddala ffe abalobale ebisajja bibeereyo ne bikutraininga and you end up with that. But it's because we lack home support. All of us who were in schools at one time, but some, like the girls, are victims of housemaid. And I have never found a reason for victim and children. I only look up to the parents. They are responsible for what we are going through. If a parent does his great work, he will produce the junior we see today. Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda naye adduukiridde bannakampala naddala abawagizi b'ekibiina kya NRM era nga bano abagabulidde wali ku kisaawe ekya Old Kampala Senior Secondary School. Bisa mtugambi katujje mu Kasaato obatuuze yennyini abaki abakasaato kabeebaze nebaza aba PPM abakoze omulimu omunene nnyo okulaba nga Kasaato oba omuluka guno okufuna ssente ngaki nga PDM mugimanyi. Hajat Minsa Kabanda akubiriza abavubuka naddala bawangalira mu bitundu eby'enzigotta nga Kisenyi okwewala okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka mu kiseera eky'amazaalibwa.